Zinga kabaka abana ba kabaka naye ffenna abasinga okubeera basereebu twabeera mu mbeera tasobola kuba mu mbeera mbi netukola naye bw'obeera kufuka sereebu n'omanya n'olaba okulinnya abantu ku mutwe obakoze ki embeera yonna gyogenda ina kusadduka. Kiki ky'osinga okwenyumiriza mu mukyala wo? Mwenyumirizamu kuba mugumiikiriza omukyala omuntu mulamu ate eyagala omuntu kubanga kusooka byonna abakyala abasinga oba abawala abasinga ubufumbo bulimu ebintu bisatu. Waliwo omuntu ayagala omuntu, waliwo omuntu ayagala ssente, waliwo n'omuntu okwagala ki famire. Kati mukyala wange naye n'omwekkanya nga yafumbirwa mu muntu oba namuwasa nga sinnakola ki sinnafuna yanjagala ssente zize luvannyuma ne famire erinnya lyeze luvannyuma kitegeeza yayagala mu muntu. Embeera yonna ena ebaddewo nfunye obuzibu bwe nga ndi naye naye nga mugumiikiriza yasobola okugumiikiriza so nakusanga mwagalako kuba temugumiikiriza. Mu bufumbo buno bw'emyaka 28 mulinamu abaana bameka onaatusonyiwa okukubuuza? Tulina abaana 7. Wangi taata baana 7. Bale kuwangaaza bufumbo. Omukulu watugamba nti ku mukolo okugenda kubeerako abayimbi nga sira n'abakulawo obuyimbi yadde n'omu. Abayimbi tulina abayimbi baga 10 nga kulikaani nani Ekijjukira nti mukyala we yali muvuzi wa Lwakataka ki ekyamulobera okuba nga teyatuuka kubeera ng'avuga ne bavuzi banne nga Suzani Baleera Mayanja? Yavugako nabo bonna nti yavuga nabo okusigala nobawangula n'abawangulako bonna basitoni yabawangulanga balayira abawangulanga yavuga emyaka 28 y'omu wabona Uganda yawangula paalo eri mukyala wange yawangula ekikopo ky'omwezi ogwokuna 28 so kati kolako naye laale muzanyo gwa bbeeyi yatusira kubanzi omusajja mvuga omukyala akola ki naye nabeera naye myaka nalibeera naye nedwa n'omukyala wange ebbanga limaze nemuga nti kyosinga okwagala nagamba njala kuvuga kuki motoka zampaka bwe nabeera naye ebbanga nabeera naye mazima gali nti kumpi buli motoka yagezaako kulaba nti nga bumanyi nti namufuna alina emyaka 15 so yali mwana muto tubeera naye tambula naye nazaala abaana bobalabe bonna nawole bugulaba basi bonna bulaba mbadde bati baana bafu kati tubeera naye tutambula mu mbeera neyokucakala ey'obuwala naenda ngaakula nenyingira mumotoka z'empaka nasoka pikipiki nenyingira mumotoka z'empaka naye nga omanyi nti nawe olina okuba tisente zigenda nyingi nga omanyi mumotoka z'empaka nemugaa nshira wisira okusoma gana yakuzivugako tusuubire nti bw'omaliriza embaga ogenda kusigala mu muzannyo gw'empaka oba ogenda kulekera sinnasiibula motoka za mpaka nsuubira ozivaamu nga nina emyaka 6 kitegeeza ndeeta eddako sijja givuga ndakuba muhanimuuni so mu bufunze tugambe nti kati yafuuka family business motoka si business muzannyo tulina kyetufuna wabula nga bola nti waliwo ekikusanyula oba ebbanga lyomumaze nga ondaba tondabako nakuba dansi naye nga nalibadde music munyumirwa naye nze nyuma motoka zampaka tondaba nkonda ku mupiira naye nga ndiwa bya mizannyo era mpateekamu sente zange naye nga obulamu bwange okubeera happy motoka yampaka so sibiramu nti si business. Mu famire oba mu baana naba mulimu kwegamba kwegomba nga gwe kitaawe okuba nti naye ayingira sinayisa mubaana wange onoyenyini yali alina emyaka gyali mu 12 yamugako okubaninga nze ebamu abaana bavuga bali abato wala bakufesitino kukiddukira baali bano naye kati bebakula jukira yinginiya ate kansala wali tumutafuuna okulaba kati sinamanya nnyo ye kubanga oledde omwana osaka ng'omulimu gwange ng'omuzadde ageze okuteeka mu baana yewe njogera munju yange nina diguli 3 bonna ba digulizi kati nyo nkoze ki nga wodde ekisomero bwelibadde erya faza yadde agamba nti omuzadde ogala mukyala wo nakola ki baana bo kola nti basome bamaze koze buli mukoze ki mukoze kati kiri eribbo naye ng'emmotoka nze n'emyaka 26 nawe nyini emyaka bakoze ki bagiwezezza badde mbugamba nti daddi twalakola kintu kubanga olina okuwaayo obudde bwa bungi bwolina okukola kyokuwaayo ati onojjukira kansala ate yinginiya kati okuba nti obudde abo ne wiikisi 2 ali ku training agenda kulekinga amakubo obanga biwaddeyo nnyo. Birungi ki byewenyumirizaamu? Amazima gali nti ndi happy nekiro kyolaba amanya nogolaba nolaswala nezipaakinza okuba nti zonna zinkulembera motoka zampaka bagaga bange nnyo
sawa zino kende example nyizo kufulwa bwewe enfo lwalero nja kusanga mugaga bilioni nga afuda kusana mumanya nenzi bwenfa lwataka kulaki ati tugetu watu bade mukulu walira byendowooza tolabye kyemanye n'ekibuga pati tuyise tugisanyalazizza si kuba nti sente linnya lyenfunye mu sports socialite abasinga badde bakoze embaga ennaku zino wanemuniza bazitwala Bulaaya si bugo omukyalo omutwala mwane mu amazima kyali kyama kyange yababuulireko sina yababula wengena kugenda ninga nina okugenda mwalimu surprise eri omukyala japa surprise mukyala boza message kijowa bano baserebu abasinga naddala abayimbi akola omukolo n'ateekamu ssente empitirivu nnyo n'akeera ku makya emmotoka n'osanga ngeri eri ngali mu kugitunda nga bafusiza njala kati nze ebulamu bwange nsoma kisawa zino ne saluni mwe bankoledde enviiri eyakukyalo n'embaga ngikoledde ku kyalo kamwezi tuli banneibasi nze ndi wali wano nze ebyange si byakweraga nkya atuusa nga nze abagagga bange bowulidde bajja bagaba essente bakola amanyi n'amalawo emyezi egi 5 mu mwaka n'otonamulaba nze katonda obwala yampa nafunye ekisuubizo emmotoka bwe nti yali 9 mwezi siddanga sikivanga mu nju yange so kati nina obulamu enkola ki si bwakweraga te nzike nkola kyensobola wadde njaganga omukazi ngaawo surprise ngulera enjira ova milioni 2 njimuwe ate nkya banka enkola ki emaanyi nkola ki kola kinasino obulamu bwange nasigale nga nsanyuka ne family zange ng'esanyuka kitegeeza abasaasaanya ssente beetereza balina okwetereza kubanga abange tugenda mba tubacekinga bange nnyo emyaka nga 5 mbadde muli abadde abakabi temukyabawulira nabo balina makomero osanga eri saidi y'abadriva banno obawaayo kyakuyiga ki okugumiikirizamu okubaawo embaga oba okubeera nga asobola okumanya n'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka nti bagukwasaganya ne family no nze kyengezako eno kuwa nze nga senior ebbanga lyemaze mu motorsport emyaka 21 nga ndi live era live abasinga advice gyembawa kusooka byonna embaga sinze njikoze nga nze kungumuntu ekoledde mikono gyange nebyolaba esikoti nazolaba subalu zonna bakikola lwaki bamukwano ate era driver mbagamba fwe motoka zange bagambe si mulimo tunonyamu mikwano nakumanyikana bubanga mikwano gwa munno musokola ki no mabana mawulire munamwe nga wasa ne munne kwaki mwekwata no yanga wasa so banga tufuna sente bya bwerere bugenda kuvuga motoka z'empaka osoka no koledambi so ozo kola ki okufiiramu ate katufuna 10 neki so yabadde muzanyo kusinga tugata tubaba mikwano nnyo atwagana nnyo ne tumba mbundu mulu olembera nga omanyi nti omuntu yabazaliddwa omutima mumbi omuntu azalibwa buzayi bwanaki nako zo sansa nali andaba konvoy eyo nga uli akaba maziga nenga katina kwaki yakigera bwati so aba driver bananga bala ba TV mba advising anti mukolo kusobola okukoleka kimu kisoboka abobera ngo oli eri wasize mukama katonda ate ne webadde n'emikwano wabina bikoleddwa mki mikwano gyanga kiki kyosinga okwenyumiriza mwami waffe ndayo mubangi nagamba no mateeka kempeta owaye omwami ono tumanyi ng'omuvuzi w'emmotoka z'empaka ebyo byonna biri ku risiki bya bulamu kiki kyakuyisa kitya okuba nti naali mu mmotoka z'empaka kyandisa bubi omuzannyo ng'emizannyira bwe gibeera kuba nange nali nzibuzeeko embeera nga nendaba nga tewali bisuuso ati nga mbeera musanyufu era nga mwagaze bwangu